Olunaku olw'eggulo omulamuzi wa kkooti enkulu e Masaka Lawrence Tweyanze yayimbudde ababaka okuli Muhammad Ssegirinya owa Kawempe North wamu ne Allan Ssewanyana owa Makindye West nga bano babadde bamaze ebbanga lya mwaka mulamba n'okusoba mu nkomyi ekitalya ku misango egy'obutemu wamu n'egy'obutujju. Olunaku olwaleero omusasi waffe abadde mu bitundu eby'e Kawempe okunoonyereza ku mubaka Ssegirinya oba nga yatuuse mu ofiisi ye wabula ng'eno tasangiddwayo ng'eno asanzeyo abakulembeze ababadde bamulindiridde nga bano bategeezezza nti omubaka yayimbuddwa era nga bamaze n'okwogerako naye ng'ali waka we akyafuna okubudaabudibwa okw'enjawulo. Honorable Muhammad Ssegirinya ne Honorable Allan Ssewanyana olunaku lw'eggulo bateereddwa. Tubakakasa era tubategeeza nti ababaka twabafunye era Honorable Muhammad Ssegirinya yasuuliddwa mu bitundu eby'emmengo. Alex Luswa Luwemba nga ye muyambi w'omubaka Ssegirinya agamba nti bamaze dda okufuna omubaka waabwe nga kati batandise enteekateeka okulaba nga ababaka balambulula ku mbeera mwe baayise nga bali ku alimanda ekitalya. Era mu kaseera kano si kyangu kwogera eri bannamawulire olw'embeera gye balimu ey'obulamu kubanga essaawa zino twagala kutaasa bulamu bwabwe nga bwe tuvudde ebbanga ddene nga tulaajana. Abagoba ba bodaboda wamu n'abantu abalala boozaayozezza omubaka waabwe Ssegirinya olw'okuva mu nkomyo nga bano tebalemye kumuwanjagira okubatuusiza ensonga zaabwe ez'enjawulo omuli n'okubalwanirira bafune obutale mwe bayinza okukolera. Baka bagenda okumukwata ng'ayina ebintu ebirungi by'azaakola nga bigezaako okulaba nga bitupromotinga kuba gye tumanyi ekyo bakikola lwa mujjuzo gw'abantu. Naye tukimanyi nti essaawa zino omubaka nga bw'akomyewo agenda kwongera okuba nga atusimira atusakira ebintu ebisobola otuyamba ng'ababooda. Bano bagamba nti basanze okusoomoozebwa ng'omubaka waabwe taliiwo omuli abasajja b'ekitongole ekiddukanya Kampala ekya Kampala Capital City Authority ababanyigiriza era ng'enfunda eziwera bazze babowa ebintu byabwe. Omubaka Ssegirinya kyaba akola abasajja batuyiribya nnyo emali bagitwala ate bwe baba bakutte naawe osasula ate naffe kati omanya we baloose mugagga bayagala ssente ze byebyo. Abakulembeze abalala boogedde bye bandyagadde omubaka Ssegirinya atandikireko okubatuusiza mu paalamenti nga bamu bagamba nti balemeddwa okuweereza obulungi olw'obutaba na muntu gwe batuukirira. Oluvannyuma lw'okukwatibwa kwa Ssegirinya ne Allan Ssewanyana ebbanga almost lya mwaka gumu n'ekitundu abantu mu Kawempe division sijja kwogerera nnyo ba Makindye East wabula ab'omu Kawempe division tunyigirizibwa nnyo nti tubadde tetukyayina muntu atukiikirira mu central government nga tetukyafuna buyambi okuva mu central government oba okuva mu gavumenti eya wakati. Anania Nsereko yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.